Endoveso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endoveso. Kanti kemenzi simu kanyange abamunago ndeta bas nevuga Stella bampita jingu wano ku Beat FM. Yes sir. Odi otya? Nisebo gambo otya? Jebale. Gezaako. Nawe jebale. Kale. Munnange mbadde ndi wano. Nga Joni aŋŋamba. Ng'olina obuzibu. Yes sebo. Buzibu ki bw'olina Stella? Obuzibu nina wa mukyala gwembera naye mu nju. Omukyala oyo yajja omwaka oguwedde ogw'ekkumi naye ng'ava bweru. Nembuza omusajja omuyita otya? Omukyala oyo yajja ate mu nnyumba awo? Oyo omukyala bwe yava bweru yatuukira ewange. Amalawo ennaku nga 3 n'agenda ewaabwe mu kyalo. Kati yakomyewo mu gw'omunaana nga gutandika. Njatugenda mpola. Omukyala ono bw'ava ebweru yava mu nsi ki? Saudi Arabia. Bw'ava Saudi Arabia n'atuuka Uganda. Ani amuleeta wakaawo? Omusajja. Bw'amuleeta wakaawo yakugamba atya? Yagamba nti mujja wange. Yagamba nti mujjawo? Nange kumubuuza ti mujja wange kuva wa muganda wo oba wuwo. Okuŋŋamba gwe ky'omanya mujjawo kati ennyonyola gye yannyonnyolamu n'aŋŋamba. Mukwano gwange yambeererako ku mbeera embi ebiseera eby'emabega. Ate tuva mu kitundu kizimu ensaidi z'ewaffe embalala. Nze kale kitegeeza nti tolina bw'omuyita ate mujja wange tolina wakikakyo ayamuwasa n'angamba nedda gyesi mukwano gwange. Emugamba kale sinaako obuzibu. Najja n'atukira ewange n'amala ennaku nga 3 n'agenda ewaabwe. Ng'ani agenda? Omukyala. Kaakati ogw'omunaana guno omwaka. Omusajja n'aŋŋamba n'omujjawo ayagala mulimu ayagala kujja kubeera eno. N'aŋŋamba ate omulimu gw'ayagala tayagala gwa waka ate tayagala gwa woteeri. Ayagala gwa supamaketi oba gwa dduuka. Ate emirimu nga bw'agyagala tewali mulimu gwe bayinza okumusuuza nga gwalefu gwa dduuka oba gwa supamaketi. Ng'ebyo n'abigamba ggwe? Naye mugamba kale naye siinaamu buzibu naye sinalaba mbeera yonna. Nenoonya ne giyinza nga gyenfuna gy'osigaalo ate nga tagyagala. N'aŋŋamba kajja agira abeerako wano nga bwe tunoonya. Mpulira. Nze kale ng'ajja ogw'omunaana nga gutandika gwennyini ng'abeerawo bwe tunoonya naye ate ogw'ekkumaawo n'endaba ekibeerabeera nga si kirungi. Amuyita muwala wa Nazaala nti Banyankole muwala wa Nazaala mu Buganda ye Nazaala. Nange Nazaala ali atya bisibike nga sibifaateera. Naye kati ne bajja ne batubba. Bababba? Ogw'ekkumi. Naye ng'obuzibu buvudde ku mukyala. Atya? Yafuluma enju. N'ataŋŋamba nti afulumye. Nze ne ndowooza mwali mu nju. Bwali budde bwa musana nga mwendi neebase. Kati omubbi bwe yayingira. Kale mu kifaananyi ng'eri neebase nalaba ng'omuntu yeetaya naye nga nze ndowooza yeye kubanga nagenze kwebaka nga mwali mu nju azinga ngoye ze. Nze bwe nazuukuka ne nsanga ensawo biki ennyumba yange tusangise naye biri mu bisenge na ddiiro ng'ebintu babijje mu kisenge biri mu ddiiro. Tunifaako ndowooza nti yeye neŋŋamba naye kubanga mu nju nali era emabegako nina omusajja gwe naye mbeera naye nga mulamu wange nga tuludde. Tuludde emyaka ng'ebiri naye nga miyindudde na mulamu wange naye sikwatangako mu nsawo ye kijja kitundu kukwata mu nsawo ye. Ne sibitwala nga nsonga nenzira ku mulimu nenkola kubanga nze nkola ku makya na kawungeezi. Okola mulimu ki? Nkola ku dayale. Kati nga nkola ku makya na kawungeezi nsibifaako kati bwe yajja yansangawo. Munyiga kati bwe nava ku dayale kawungeezi sawa 2 n'aŋŋamba mama Prudence okutte mu bintu byange pasipoti yange ya bbeeyi ndanga muntu n'amugamba nze bwedda manyi nange bw'obikuttemu. Natereza naye tekyasinga okunjjako ewaya yagenda musenge kwebaka. Ekyani? Ekyassa obulidde nze nsula naye omwami wange asula n'ono mulamu omusajja gwendudde naye. Mu nnyumba musoma abantu bameka? Tusoma abantu 4 abasajja 2 n'abakazi 2 nina omwana.
kati gosula nani nsula nono omukyala gosula n'omukyala musengere kimu oli nasweri n'oli ensonga z'obulumi n'obuluzi ezituuka mukola mutya twakita beera serious obeerawo otya naawe nakita anti kati omukukita anti nange webinsoberedde ate nendaba nembeera enyuma gye banyumyako ng'emmalamu amaanyi etya balina engeri gye bayita mwami wange kulikayo muwala wa mazala kulikayo mupitaati wange biki ebyo neŋŋamba badde mukwano naye ate nga gukuse we gwandikumye lindako munyuma musomamu abantu bana abaami babiri okuli omwami wo n'oli omwami omulala tomwinako buzibu oyo ndodde naye omwami emyaka gigiba infacti namusanga n'oyo omwami wange bwe batuusa ennyumba era ne mbasanga wamu balinga babeera bonna baali tebabeera wamu naye bwe butwafuna lumu bbiri ng'ayagala kukola nava mu kyalo najja nabeera naye ng'era sibeerawo nga ndi eyo nga nange nkola naye nga sisula waka ng'ojja buzibwa lumu nga nzija lwa lumu naye omwami mulinamu abaana bameka mulinamu abaana babiri naye asooka namuzala saabeera naye nagenze kuya naye nga ninono owokubiri kati bwe omukyala n'alaga nti agenzeyo base omwami bwe yatuuka nze nenjogera byensobodde omukyala yafuuka mu kisenge n'akwata tiipi nga yeesibye kaleesu n'afuluma wabweru nga nno alabye nno n'omwami agenda akola ki kufuluma ate nga n'omwami naye yayabaze okweyambula yeesibye tawula agenda kunaabira wabweru ne besinkana ne batuula eyo wabweru yabadde agenze mu ttooyi teyatuuseeyo ate ne batuula wabweru ne batandika kunyuma neebuuza biki ebyo bye banyumya bye siisobola kuwulira nze n'emulamu awo wonna ng'obalaba gwe abayisi balaba naye nga nafulumako nendaba nga batudde wali nendaba yagenze manju tafaayo naye yagenze kunaaba takola ki takomawo nsanga batudde babiri ku kabalaza naye nga gye batudde bye boogera sisobola kubiwulira nze nensigala nemulamu mungi naye mulamu abafulumye yafulumye agenze manju tiyakomyewo naye agenze kunaaba tiyakomyewo kiki ekitambula mulamu bambi naye baali bamubbira akasente ke nga kawera ngaennaku naye alina nnyingi n'asirika kati naye n'afuluma n'abegattako naye neneebuuza yafulumye yeesibye kaleesu wadde tataddemu kantu munda n'oli naye neyeesibye atawulo tataddemu kantu kati wabeerawo ekigwa aninya n'omusajja ne bayita muwala wa nazaala omusajja wamenya wa nazaala bw'aba agenda kwambula omusajja mugamba munnange mukyala anyumye ningi bw'aba ayagala giraasi omuwala agisaba musajja kati waliwo mabegako enkuba yali etonnya nze omukyala musingako obunene katono n'asaba omusajja esweta neŋŋambi bw'agisaba nze ngimumma twali tutudde nga tunywa caayi n'asaba omusajja giraasi nti munnange kenyamu mpeeyo ku giraasi neŋŋambi nze abisemberedde bw'agisaba nga nno okugimuwa omusajja bw'aba nti aleeta ebintu ateeka alina okumuleetera ekike nga kiri different kati ng'ejjuzi yaleeta amenvu n'aleeta yogati n'aleeta n'ekitooli n'amuwa amenvu n'amugamba noyo omukyala akuleetedde amenvu era n'agamba saakalyako nakeera ku makya nga tegaliyo baagatwala baakosesa tesimanyi nemubuuza nze ondeetedde kinangama kuleetedde ekitooli omwana muleetedde ki yogati nze mubona nze ogwolabye okulya ekikooli ate nga okimanyi kikirya naŋŋamba gw'omanyi buli kyemubuuza ku tina naŋŋamba tebikukwatako nemubuuza gwe netina mulina nkwatagana tebikukwatako kyagamba waŋŋamba munnange nze netina nga mwansobedde yo oyitirawo nga sikyakulaba tebikukwatako kugamba busimu tebikola ki tebikukwatako naye ngamba nti omukyala nsula naye kati embeera eriwo nze ŋŋanze enyigiriza kubanga tanyumya nange andaga anyumya n'oli n'obwaba asibyeko talina mboozi nange kati mu mbeera yatugamba tukyanga ffe babbiiti njagala kuzabe njagala lwembuuza omusajja ngamba mukwano gwange bwenabuuzaako omukyala ngamba nze kene yali talya mmere nga sigifumbye mubeera mulago tubeera mulago omukadde kale kamutokote ndabe ye kenesi beerako yanze halo wange oti otya gyebaleko kale leero nga toze ku woteeri ngabaddeko n'omulwadde leero sorry ani yalwadde mukabrada wange ye mulwadde yasinze mubamuwadde ekitanda ye nayo naani nze bosco ndi wano mulago ngakyo kutegedde enamba yona gikujjako lumu ku woteeri awo nogimpa ninga nja kukubirako lumu
Wale kunkubirako. Oli bulungi? Ndi bulungi. Pozi wange buli mufumbo. Onateranga kujja kulya emmere? Teo kujja kulya emmere naawe ate nali kulimbye. Sikuwesimu bawo wali awaka. Nne brother wo. Nze naye mmanyi nti n'oyo bbaawo nga ntase n'okutyamu kiri oke bwe nzija ne yanjula gy'ali nti munnange nange tina mumpe. Abakonga baagala nkoko nno. Kakati nkoze ntya? Nji sirias njakubeera na mukazi waka sina mukazi nze. Nje sinoonya munnange. Wakitonoonya? Abasajja baakubonyaabonya nnyo. Awo watukisa mugambo by'abasajja mbegomoddamu. Naye ate nina yaŋŋamba. Tutawaana oyo tina oyo mukyala wa Keni. Oyo ng'amanyi nnyo. Anti ne mugamba nze tombuulira ebyo nzija kulemerako. Oba ani yakuwadde n'enamba nze n'obwogamba nti nze Bosco nze ne byonna by'onoonya n'obitegeeza. Oli mulwali. Tono bw'oneetooloola n'okwokuta nze n'akutegedde dda n'owanyira Bosco. Nze ani? Oyo yagikuwadde. Yadimbye. Muganda akakodyo kagaanye. Nziyemu kafeerawo wooli. Ate lwaki mba nkuyita? Aha. Tina. Wange. Nzijaawo kati. Ojja okole. Okakasa nti nze abadde akukubira. Ojjewa. Bagasi beeyi wobeera. Nze sigaba namba yange yagikuwadde bw'oba ojjewo. Ani nedda nzija wuwo. Ebyaddala serious Tina. Tovaako. Oyo yagikuwadde. Toyomba. Oyino bwaneetooloola atya n'aneetooloola atya. Tono Sam kati nzije nkole. Onganya okujjaawo. Ojja okola ki? Nja kwogera naawe. Naye kati bw'oba olaba nze Sam akakoyo k'okola nsongolooza nsesa n'okunsesa. Wangi? Nze ndudde mu Kampala tolina by'ondimba tolina by'okola. Aye kati Saamu yaani okyo mpita Saamu. Kani nze sikumanyi. Kati kanzijaawo. Mugambo oyo abadde akuwadde enamba onoonyerezeeko mugambye akakoyo kagaanye. Ate anakunoonyerezaako. Kajja kukatalwa ne mulago. Nzije nkole. Twogere nze naawe ndi siriyaasi nno mukyala gwe. Nze sirina budde obwo. Ba mulwali bambi. Owaayi. Ate Saamu yaani. Yabiranyaganye n'egyenkolera ate na musajja mufumba alina abalongo alina n'omwana adda ku balongo abalongo balina emyaka nga 7. Saamu yamukwana. Ndowooza. Kannaye. Nze mbadde ngamba bwe nti. Tula n'omwami wo. Mbe kibadde nga akwagala omwami wo omubuule ki ky'owulira ku mutima gwo nga ggwe. Mu buntu nga toyomba. Naye ate obuzibu buli bw'omugambako kasita awulira n'erinnya Tina agamba tebikukwata kuba tolina byakukola weeyongereyo. Weeyongereyo? Agamba tebikukwata kubanga yampita bwe nabyogerako kemabegako nga binsobedde. N'angamba oyo Tina y'omuntu asaako mbala empaya n'enjamba ate y'omuntu gwenyinza okusaa naye ku buliri. Kati kituufu kiri nti webiba weebityo. Kati obwanga obutuusa obwanganga mukazi munno. Naye mwebale kungereza Katonda takumira mpeera bankumbire sebo neyanzeege. Kale. Kale kasakazijiwe essimu zino nazo essimu ali kulayine. Wangi? Oyagala nabye ekiwummulo jingo njagala okutegeeza oyo omukazi ayagala bba wa munne. Omukazi akigoba kigende tajjawuwe ku musungu wo. Amugoba agende. Halo? Omukazi agiye plan. Agiye plan? Yesu. Kale. Halo? Olakato aramanzani wano mu kijimba. Yesu. Ngati oyo omukazi asula ne mujjawe mu nju. Asula ne mujjawe. Kale munnange. Halo? Umadamu cyaba shafike tantu misato se ndiko fulana cyari kirima. Ye. Cyangamba. Baba afunye ku budde ari ku bwangu nnyo. Musajja muleka tutalina jamuza kirave bulabi nti bali mu mukwano. Bali mu mukwano. Wangi? Okulijewe kuwereza. Yesebo. Amogema bye katende. Ye. Amagezi gendo okwamanyira ngoyo kusoza byempulidde. Abeere mu makaga afunde kasomo sajja akyamuleta ebyokozesa naye ateeko olutalo okuwona omukyala amugiye mu ngeri eyo neesoboka. Okay, tuzi tuyanzige. Wangi? Sabo bali kuweereza. Ye taata. Nze ndaba abakyala banoonyereza nnyo olabye nti omukazi yesi tayagala na bbaawo ali kubirala nnyo. Ne ku bantu balowooza bonna taliiko n'okiwanuka ndi eno mbula obutambala. Kale munnange. Nsambagala ku Beat Farmer ekinta buli ky'omuziki ekisinga